Alright, thank you so much guys for watching this channel. My name is Morris Jordan's Kawesa, straight at Aromatic Entertainment. Nyongera kujukizako ntino channel poli bajita Morris Jordan's K Media atenga atudemo kubiranga okuwereza bamuita Morris Jordan's Kawesa. Nyongera kukujukiza ntino gwali atuddeyo awo ku katebe ngolaba channel eno yita mama yita senga yita jjajja yita kojja yita mujja yita sezalawo omugambe nti omwana munnamasaka Morris Jordan's Kawesa yatusedde okubera ngate atubuulira biki ebifa mu Aromatic Entertainment, biki ebigenda mu maaso. Nakulwaliro ngenda kubera nga nkubuulira nabagamba ate nyongerero okubajjukiza nti Aromatic Entertainment mwe guys mwe mutufudde kyemuli mwe mutufudde kyetuli mwe bali nnyo kubera ngate mutuwagira mwe bali kubera nga mutuwa ebirungi mwe bali kubera nga mutulaga support ekyamazima. Without you guys nze buli lwensi jja mu kamera nyongero kibajjukiza nti without you oba oliawo titwandibaddewo, but with your support yetufudde okubera nga tutuuse wetuli. Mwebale nnyo okubera nga mulaba birthdays zenteeka ku Morris Jordan's K Media. Videos zizo nazenteekayo. Mwebale nnyo okulikinga, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga. Kantwale omukisa guno okuddamu ekibuuzo, but before nga sinnaddamu kibuuzo ekiyitingana mu comment section kansooke mbajjukize nti nno olwaliro ekindeese ninawo ensonga ziringa 3 oba 4 nga ziva mu Aromatic Entertainment era zenjagala okubanjulira olunaku olwaliro. Tuulaawo tosagasagana nze wendi okubera nga te nkuweereza Morris Jordan's Kawesa, so n'olwekyo beerawo. Ensonga esookera ddala njagala okubategeeza nti gwe wenna abadde anoonya VIP nsooka kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga ate mulabye VIP. Ate si VIP yekka wali ku LA Movies mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutuwagidde. Ekyamazima tusiimira ddala fenga Aromatic Entertainment. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Kakati nomunaye mwebale nnyo okubeera nga ate gwabadde ayagala okumanya byaggwerawa VIP yamaliriza atya, Henrico yamaliriza atya nembawadde. Kuba ensonga ezo zonna tetwazikwatako, tetwalaba biggwereddewa. Henrico bwe yagenda ebweru yakomawo, era bwe yakomawo yaddiŋŋana ne Koni. Bwe baba baddiŋŋana ne Koni kiki ekyabaawo? Abenacho yakomekkerera ali atya? Twakoma ku episode ya 10:16 episode 10:16 we twakoma. Oba oli awo wayinza okuba nga wawaddewo abali eyo ng'anoonya episode 10:17. Njagala otwala mukisa guno okukutegeeza nti munnange VIP episode ey'e10:17 teriiyo. Era njagala otwala mukisa guno okugamba ggwe nti VIP tukyali oba bakama bange bakyali mu nteekateeka baleete season 2. Kitegeeza ki? Nti VIP season 1 yakomye ku episode 10:16 era gwe abadde anoonya VIP episode 10:17 nga tonnagiraba toddamu kunoonya, teriiyo. Twakoma ku 10:16 season 1 we yaggweera, era bakama bange bali mu ffumbiro bafumba 10:17 oba VIP season 2 ngizze ate nga nkukakasa egenda kujja. Awo wennyini we twakoma wetugenda otandikira Tigan n'embeera ejuye n'embeera ejuye. Mu VIP twalaba ebintu bingi, twalaba characters nyingi, twalabako ku Henrico oba twalabako ku Mbawadde. Kankitandikire ku Mbawadde kuba ye yali yawasa. Mbawadde yali yawasa abaami be babiri, naye mu comment section eno oba mu bantu betubeeramu ab'enjawulo bagamba mu comment section ntera okulabako naye ogwo omulembe kituufu gye guli ddala omukazi asobola okuwasa abasajja. Muganda wange njagala otwala mukisa guno okutegeeza nti abasajja kati babawasiza ddala. Lwaki? 1
tebagala kola bafudde bangalo bunani. 2 abakazi balina opportunities nyingi kati ezifuna ssente nti tusobola okugenda okusaba omulimu nga nze ndi musajja ng'oli mukyala netuuka mu office si buli office nentuuka mu office ng'ekyamazima qualifications zange oba CV yange ng'ezitowa okusinga ku y'omukazi niyo olw'okuba manager aliyo musajja ekyamazima omulimu naguwa omukyala nze n'atandabamu kabuntu though nga wali awo nali gukoze okusinga omukyala but because oli mukyala nze ndi mwami ate mwami abaddeyo eri okitegeera ne deals zino ezisinga tubira mu deals oba oli awo ne mufuna ka deal abadde agaba abadde atematema bemba nga temwakyogeddeko kuva eri nti onafuna 50 onafuna 20 onafuna 30 okulangira omukyala yasinzeemu akasente kitegeeza abakyala balina opportunity y'amaanyi okubeera nga be bafuna akasente akangi so kati tulina kwerwanako nnyo fe abasajja obutatuwasa tulina kukola ki 1 kuva ku kulera ngalo kukola nnyo 2 kulwana nnyo kukola ssente kulaba nga abakyala bano tubasinga ssente because trust me or not omukyala bwe baba nga yakusinga ssente ne bwe mu maka okujjako nga yabuulirirwa nnyo ne bw'aba teyabuulirirwa nnyo muganda wange oyinza obutalaba ku ssanyu omukyala nga yakusinga ssente. So abadde beebuuza nti no bino aba Aromatic Entertainment bibazannya mu VIP gyebiri oba just bakola film njagala tutwala mukisa kutegeeza nti gyebiri mu society ate bingi. So njaga kutegeeza era okwongera okugamba nti no VIP ekomawo mu season 2 ate ng'eyokya wano wennyini awo wennyini ku LM movies wennyini awo ogirindira awo wennyini ku LM woba ogirindira egenda kujja ng'eyokya season 2 VIP season 2 bali mugiteekateeka bali mugifumba bali mugiteekamu obutungulu bagimansa ba house managers mugamba mutya abaganda bange kasi nti no muli bulungi ba house managers njagotwa mu kusogono kubatumirako mwenna abali Saudi abali Jordan abali Qatar abali Dubai abali mwena abali mu Arab countries. Thank you so much njogera kubajukiza nti mwebale nnyo mwebale ddala okubera nga te mulaba movie za Aromatic Entertainment mwabalabira ku Warufari nawe nyini ng'oteekamu obuddebo nogamba nti kangule data niweefulize eky'ettaano kyo nogamba eky'ettaano kino kankigulemu 2.2 GB okulaba movie za Aromatic Entertainment. Thank you so much mwebale ddala akyamazima appreciate kuviira ddala ku mukama wange Sir Ahmed Lubowa CEO Aromatic Entertainment tusiima era naye asiima obubaka mbeera mbubagamba wano bulijjo bwaŋŋamba nti nno abantu bange beera ng'obasiima ate naye abasiima mu ngeri zonna z'abasobodde ez'enjawulo asiimira ddala. Thank you so much okubeera nga te mutulaba era kantwale mukisa guno okubajjukiza nti nno show za Aromatic Entertainment za customer care live on stage banange ndowooza si kwewaana kino si kwewaana kyekyamazima abali mu comment section mugenda kunjulira mu comment section abalimu Aromatic weetegeka nti etegese show wonna weetegese terangangako muzannyi n'atajja teteekanga muzannyi ku kipande n'atajja terentangako ttiimu ya Aromatic ng'eri hafuwe bajja bali full ekyo kiri ku Aromatic Entertainment yokka si kwewaana naye nammwe mujjobola okunjulira mu comment section ani mwenye so mwenye ndowooza kati twamutegedde twakkakkanye mwenye twamutegedde twakkakkanye kakati waliwo embeerereze endala waliwo akaliwo akalala kemutanamanya gwe amaaso kyoba okola gakuumire ku customer care amaaso kyoba okola gakuumire ku trust films okuli customer care
kuba Tanansi alina kyafumba naye kikuume maaso awo kigenda kujja. So mbadde mbagamba nti no customer care live on stage tugenda kutambula nga ffenna bwe tuli abali mu customer care ogenda tulabako live on stage. Ekyo teri kulanga kulala, ekyo teri akiwakanya. Customer care live on stage ffenna tugenda kubaajo kuviira ddala ku Kimera ba Angela, Tanansi, Hafi na Kimera ffenna tugenda kubaayo. Aleni, Ntege, Kyobe, Manager Kawaawa, Mwenye ennenyani ndekadi. So nolekyo ffenna tugenda kubaayo nolekyo jangu. Ate nga twerekeddwako ko n'abayimbi. Twagambye this time round lwaki katubakubemukko n'omuziki twerekeddwa kabayimbi nga Eddie Yawe, Chosen Becky, bamumanyi, Hajat Stacia Mayanja naye atuwerekeddeko ffenga Aromatic Entertainment Show we tugenda okubeera nga tutambula baba tuwerekeddeko. Nolwekyo jangu onyumirwe customer care on stage, jangu onyumirwe nga bwe tuzannya ate nga batukuba omuziki, bwe tuzannya batukuba omuziki. Nolwekyo tugenda ku Maria Flow enaku zomwezi nga 25 ku Christmas kwennyini bannamasaka tutandikire eyo ng'era bulijjo bannamasaka ku Maria Flow. Nolwekyo nga bwe muzze mujjuza Maria Flow, nga bwe muzze mujjuza, nga bwe muzze tukola ebintu byaffe. Nolwekyo ne ku mulundi guno mujje bambi tubeegayidde, mujje mulabe customer care live on stage. Tugenda kubeera ne performances egenda kubeera nnungi nnyo ate nga bwe tukuba n'omuziki. Nange kennyini Morris Jordan's K Media ani atamanyi luyimba baluyita anyirira. Morris Jordan's Kaweesa Ronnie tubakube tetubaweza Morris Jordan's Kaweesa nange bwe munampa chance nange na kubayimbira matemale nzanye. Ate ngera tulina n'omuyimbi amanyidwa nga Havije alina oluyimba ebbaala twazeeko bbaala ne Havije naye agenda kubeera nga ate atukubamu omuziki awo e Masaka. Nolekyo mujje Christmas naku z'omwezi nga 25 mujje bannamasaka ku Christmas kwennyini gwe bamaliriza boti okulya ekyemisa nakyo ng'omaze okulya enkokoyo maze okunywa kajuice kamaze okukukka givuge oba gitambule ng'ogireta ku Maria Flow okuyingira kitwalo kyokka byaki emitwalo 2 lwaki nedda leeta mama oleta ate bannaye nga era mbagamba nti no customer oba Aromatic Entertainment ye entertainment ezannya nga temuli kyesitaza. Emizanyo gya Aromatic oba filmu za Aromatic ojja n'ogiraba ngoze ne nazaalawo oze n'abaana bo jjajjaawo atudde wali, maama wo atudde wali, singa wali, mulamu ali wali, ne mulaba ne munyumirwa ne museka ne muddayo nga buli omwana anyumiddwa nga tewali kigambo kye bagenda kwogera omwana omukwate ku matu nti oba oli ne nazaalawo nti boogere ekigambo bwe bati okwate ku matu wefule nti tukiwulidde kubanga Nazaala agenda kubalaba reaction yo ng'owulira agambe omwana noono binabinyumirwa. So yeyo gye bayita Aromatic Entertainment nti gwe jangu ne maama wo ne jjajjawo ne sengawo ne taatawo tetuzannya byesitaza tuzannya birungi. Nolwekyo mujje nakuzomezi nga 25 Maria Flow. Ate bwe tunaavaawo abantu munna Kampala, abantu banna Kampala mwenna bulijjo mugamba nti n'emizannyo tugitwala outside Kampala. Kati lwaki nedda ku Boxing Day lwaki omuzannyo tetugulese wano ku Obligato wano mu Kampala ku Bombo Road awo ku Bombo Road. Abatamanyi Obligato weeri bw'oba omanyi Bat Valley liraanye Obligato bw'oba nga togimanyi ku Bombo Road awo nga wakava ewandegeya ng'okkirira booti mu kibuga Obligato eri awo nga wakava ku City Oil. Yes, bw'oba ova wandegeya ng'okkirira booti nga wakava ku City Oil booti Obligato eri awo eyo gye bayita Obligato. Awo Aromatic Entertainment wegenda okubeera ku Boxing Day naku z'omwezi nga 26 customer care live on stage n'abayimbi bo okuli Eddie Yawe, okuli Chosen Becky, okuli ne Hajat Stacia Mayanja. So thank you so much mbagala nnyo. Ate bwe tuvaawo tugenda kuba chali baffe abawali erukaya enaku z'omwezi nga 31 we tugenda okubira ebiriroliro omwaka 2025 tugenda guyingira ne bachali baffe abali awo erukaya ku Nana Hotel. Nolwekyo ate namwe mujje mu bungi nnyo tubeere nga ate tusobola okuvugiriza customer care live on stage. Tanansi waliwo yansabya waliwo erukaya awe yansaba Tanansi ne mumuwa ne bogera ne ku ssimu nga musanyufu nnyo. Kati njagenda kukusaba jangu omulabeko live ku stage ng'azannya nga si byeno akube kyoba akasaale ng'okalabira ddala kasaale kyoba adduke nako
so muje mubungi abantu berokaya nolekyo namwe muje ate bwe tuvaawo inaku zomezi nga 1-25 lumu January 2025 tugenda kubeera wali eri ku Eden City Emityana namwe bwe tugenda kubeera awo ngavuddawo njagala okubanjulira ekipya abamu mwakirabyeko abamu temunnakirabako naye abatannakirabako musubwa awavudde VIP oba VIP season 1 wetwagisirisiza bwe pa eteekawo omuggo gwa sinema bagiyita Luxury film bagiyita Luxury yeri ku mimwa gy'abantu right about now. Luxury yeri ku mimwa gy'abantu. Nega sina kujogera ku Luxury njagala kutwala omukuzago n'okutumirako bakyali baffe abali US mwebale nnyo mwebale ddala okubeera nga mutagako data nobeera nga ate olaba movies za Aromatic Entertainment nobanga olaba Morris Jordan's K Media. Thank you so much for supporting me. Thank you so much for supporting Aromatic Entertainment. Mwebale nnyo mwebale ddala bakyali baffe abali US njagala kutwala omukuzago n'okutumirako bakyali banga bali London omukulu Mahad Kimera kanswentino oli kiriya walla kanswentino oli bulungi mami mutulabire mami Hanifa mugambe tino tumwagala nnyo nawe mukulu Mahad nawe tukwagala nnyo mwebalire ddala abali ebungereza mwena Asha Love era kano kankayiseeko enaku zomezi nga 7 Asha Love ayina ekivulwawo akimanyiddwa nga Strings of Music mugenda kubeera mu King Saha mugenda kubeeramu Reggie mugenda kubeeramu Abeka Band n'olwekyo nammwe mugende ate awo mu Royal Regency okuyingira pound ajazi bagamba awo mu comment section mwena so n'olwekyo mugende bannalandana mwena mulaba ate Strings of Music King Saha nga tuba obuyimba obwa kabina omukulu Reggie ate nabeka band nga nabo baba kuba band. Thank you so much abamta Morris Jordan's Kawesa straight out Aromatic Entertainment jula show eno ewagidwa banafe aba Morris Fashions nga bakugamba nti balina engato okuva ku ngato z'abaana abato ddala ba baby bakagato bwe kati aka baby paka ku kagato k'omuntu omukulu n'olwekyo Morris Fashions osobola okubafuna ku 0763 855 bebawagidde ba Morris Fashions bebawagidde program eno ate era tuwagiddwa banafe aba Mama Interior bakugamba tino balina bed covers ezakabi balina nets balina blankets balina bathrobes balina buli kimu balina curtains enungi balina curtain rods ate nga bagendera ddala ne ku site batukira ddala ku site Mama Interior yenyini atuuka ku site n'apima najja nabeera nga ate akutera mu namba zisimu ngenda gibateerawo awo naye nga thank you so much ate mbagala nnyo kale katoday ate wali mbali nkyabagamba ku Luxury ekyali nungi nnyo n'olwekyo mugiwagire Luxury nungi nnyo eri ku LM Movies. Luxury movie yakoleddwa lwaki nje bannyonnyola Luxury it's a nice movie ate nga etandikira ddala ku Friday paka Sunday sawa 11 zennyini gwetekamu mu simu yo gwegenda ku YouTube yo tekamu LM Movies oba totaddemu LM Movies gwe just tekamu ekigambo Luxury bagenda kuleetera eyo movie ya Aromatic Entertainment nungi nnyo. By the way ku search bar most of the time bamanyi oteekawo wano katugeze otaddewo Luxury bamanyi okuleetera Luxury ebitali bya Aromatic obanga birala obanga bya bazungu oba something like that kati gweteekawo Luxury by Aromatic Entertainment ojja kugiraba naye nga ateedire ku mwanjo ojja kuba ogiraba ojja kuba olaba faces nga pya ziriko omuganda wange n'olwekyo Luxury muginoonyeeko eri ku LM Movies. Thank you so much Mampta Morris Jordan's Kawesa straight out Aromatic Entertainment naye nga ebyo so byebyo just mpozi nga oyina ekibuuzo gwe kyoyagala okubeera ng'omanya ku Aromatic Entertainment kankisange mu comment section kimbuuze nkikuddemu and we see what to do because everything starts here. Everything starts with me, Morris Jordan's Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. Njagala okutwala omukusa guno okutumirako ku maama wange omukyala Wanyana Immaculate oli Masaka nkutumiddeko nnyo weebale nnyo okubeera nga ate emirimu ogikwasaganya bulungi. Njagala okutwala omukusa guno okutumirako ku baaba wange mukulu waffe bamuyita Sekanyonyi Ronald oli naawe oli awo Masaka naawe nyongera okwanjizako nti okutumirako nti kasubire tino oli kiriya wala bakyali banga abembalala ati nimbagamba
Bachali banga bimbalala ati nimbagamba nti nimbakunda muno aruhango wanje natukuma nkaturiwamu era nimbagambira ngo enaku z'omwezi nga 25 atukwate ekubo atugenda aha ku Maria Fro aturebe omuzanyo okubayita umuzanyo akwabayita customer care live on stage ati ija urebe omuzanyi wo Tanansi azorebe omuzanyi wo gwebayita omuzanyi wo Angela omuzanyi wo Kimera omuzanyi wo Chobe omuzanyi wo Morris Jordan Kawesa oba omuyinza ntege ati nitugenda nokubatera obweshongoro tugenda okubatera obweshongoro buona bwe mumanyire ne